Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Nesimye okuba nti oli ku Star TV eminyenye y'eggwanga program Save a Soul taasa omwoyo ngero inage maisha mu Queen Mother mami w'abalongi okubanga ngikutuusaako. Programu yaffe eno ebeera ku Star TV okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'ekiro buli lwamukaaga ng'era nga tukuleetera abantu abalina ebizibu ebyenjawulo olw'okulaba nti basalibwa amagezi babeere nga babivuunuka. N'olw'ensonga eyo enda kuba nga nkulindawo teeketeeke tubeere nga tutandikira ffenna wamu omanye kizibu ki ekyo omwana mulenzi ate gwendesa olunaku olwaleero kyayina. Olunaku olwaleero omwana ono azze nga yafuna accident, mwana muto nga yali ava ku ssomero ku ssaawa nga 12 n'afuna akabenje akamukuba emmotoka n'amala omwezi gumu n'ekitundu nga tamanyi kiri ku nsi, agenda okudda engulu nga ye agamba nti ali ku kitanda. Wabula accident eno yagifuna omwaka oguwedde, that is 2025 omwezi gw'okubiri, wabula nga omwaka guno bagenze okukizuula oba bagenze kuba nga batambula nnyo nga bagenda otunnyonnyola okuva gye batandikira paka babasindika e Mulago, era Mulago egenze obbakebera nga bagamba omwana yafuna kansa. Ndirabyeko ebbwa litiisa nnyo era nga tumanyi bulijjo nti nno tusobola kubanga tulaga ebiwundu oba ekintu ekyesittaza kuba abantu balina emitima gyanjawulo naye nga amazima ddyo ebbwa byafuuka dda kansa olw'ensonga ya ssente nti zaali zibabuze ekiwundu. Omuganda agamba ekiwundu kisamba eddagala. Era nga ekiriwo kakati bagamba bagenda kubanga bamutemako omugulu naye era nga ebyo byonna nga bikyali awo era ssente tewali. Yensonga bakibaze ku Save a Soul taasa omwoyo balabe engeri basobola okuba nga ate bataakiriza ebitundu ebisigadde. Tukimanyi ffenna bulijjo nti kansa bagamba nti atandise okulya ate bw'alya n'ayambuka obulamu bugenda. Naye abeera nga bamuzudde mu kifo bw'ali nga basobola okuba nga bataakiriza kisobola okuba nga omuntu asosigala nga mulamu era ng'akola emirimu emirala. N'olw'ensonga eyo zezimu ku nsonga ezimundeesezza wano eno tumuyambe. Save a Soul tuliwo okuyamba. Ngenda kuba nga ngenda gye bali basobole okuba nga batunnyonnyola nate ebisingako awo, tovaawo nkomawo nabo. Queen Mother, Save a Soul. Mkwisa na tamu kuumulako olini maisha mu Queen Mother mami w'abalongi eya program Save a Soul taasa omwoyo nateera nga we nkusuubiza nti ndina omwana yafuna accident wabula ate ebbwa ne lifuuka kansa era nga program eriwo yakuba nti bamusalako omugulu naye nga womanyi nti nno akasente tewali bazze wano nga banoonya buyambi. Kyonna ky'oyina bateekere ku nnamba z'essimu ezo, kyonna ky'olina bateekereko tulabe nti ate tutakiriza obulamu bw'omwana ono. Kangende gye bali batubuulire olugendo luno gye lwatandikira n'okutuuka okuba nti balemereddwa bajje bakubire enduulu erimwe tulabe nti nno tubataakiriza. Osiibye otya? Ogenda kwogerako nnyo osiibye otya? Siibye bwe ntyo kubanga mpulira kati empewo empitamu mpulira nkankana kiyisa nnyo empewo mpulira nkankana. Ekinyambe ekyo oba nakulabirwa bigambo bitono ngamba ne taata kaabeerewo. Taata nsanyusa okulaba. Kaali nnyo. Amannya gaffe taata? Amannya gange bampita Nsigalira, bampita Kaita Lawrence, nga ndina omwana wange ono
yafuna ekirwadde kya kansa. Omwana yafuna accident, yasooka bamutomera ng'ava ku ssomero. Omwana bamutomera ng'ava ku ssomero ne bankubira essimu, omwana waafunye accident. Omwana yafunye accident ng'ova ewa Lusubi, ng'osala ekkubo ey'okuloosinga ewa Lusubi odda eno Wakiso. Yali ava ku ssomero. Kati ne bamutwala mu ddwaliro, bamuddusa mu ddwaliro e Lugazi. Ngenda otuuka mu ddwaliro e Lugazi ng'omwana embeera gy'alimu si nnungi, bamutaddeko amacupa, bamutaddeko okisigeni ng'ali awo. Ne tubeera mu ddwaliro okumala ebbanga, tumaze mu ddwaliro e Lugazi gyali emyezi 3. Kati omwana ono okutuuka okugulu kuno okutuuka mu mbeera bwetyo nga mukulaba, baatuwandiikiranga eddagala tugende ku famasi tulifune nga lya bwereere. Naye kituufu twagendanga ku famasi twafunangako ebika 2, luusi kimu, ng'erisigadde bagamba genda oligule. Nagezangako okugenda ogula eddagala ng'eddagala lya ssente nnyingi, kati nga tukoma ku lino lye tufunyeko ery'obwereere lye batuwadde ku famasi y'eddwaliro. Muzeeyi lindako, onganda ssente egifunira Wakiso? Yes. Wakiso ewa Lusubi ng'okuloosinga ogende Wakiso. Wakiso district y'e Mukono. Mbadde manyi Wakiso we, naye mbadde bintabudde. Ate nga mbadde mujuzaane eno ku papula zange mu kitabo mulaze nti muva Mukono. Ng'okuloosinga nti district y'e Mukono mu ggombolola y'e Nama sub county. Okay. Kati nkufuna Wakiso. Kati omwana we yali akuloosinga ekkubo ne bamutomera n'afuna accident. Tumaze mu ddwaliro ly'e Lugazi lye twamalayo ebbanga lyali emyezi 3. Tuufu eddagala lino omwana osinga yona kubanga yenna yafuna ebiwundu byonna mu kifuba, feesi yonna. Eddagala lino ebiwundu bino eby'omu kifuba ne bigenda byo nga bikala ne bitereera. Naye olw'ensonga ekiwundu kino kyali ky'amaanyi kyonna nga ky'amaanyi kyo. Eddagala erimu titwalifunanga nga tulina ddigula buguzi. Nalinawo kapoloti kange nsooka nkatunda. Ne tugezaako okwejja naye ekituufu olw'okuba twalinanga okulya mu ddwaliro nga bamanya ebintu by'eddwaliro muba mulina okulya. Genda ogweyo n'eddagala luusi n'oligula, twatukanga erimu eddagala bannange nga lya ssente nnyingi nga tukyasobola kulyetuusaako. Eddagala limu ne tutalifuna ne tubeera nga tuli awo, lwagenda ne batusawuka bagamba omwana ekyo tukijjanja kigaanye. Ne basalako akanyama ne bakaweereza eno e Mulago. Bagenda otuddiza empapula ne bagamba omwana ono yafuna ekirwadde kya kansa. Ne batugulyawo fayiro era omupapula olwo babasalako akanyama baluteeka mu fayiro nga bagibaguliddewo. Naye nga mwana ono tugenda kulongoosa kansa w'ekirungi yakamufuna ali mu feezi esooka. Naye ngaofunayo akasente akadde nga 1.5 ogulu kuno tusobola okulongoosa ne tukuggyako asobola okutereera bulungi ekirwadde kino kyeyongera waggulu. Zino empapula za kansa? Mami zino empapula ze za kansa. Kati ng'okusaawa zino omwana Mulago Cancer Institute Department. Nga batusayira kadde kamu n'ekitundu okuba nga basobola okola operation okugula okwo bakulongoose bakuggyeko. Naye nga tikuli bya ddagala kati ebyeddagala tuba tubesingidde kulya ddwaliro. Kati nga kitegeeza olina okuba nga olinamu akasente erimu oba olifunye ojja ddifuna ku bwereere erimu ojja ddigula. Kubanga eddwaliro nga lye libakwasaganyizaako eddagala erimu ne mulifuna nga lya bwereere. Erimu nga we liba libawunsinze ng'olina okugenda olikole ki oligule oliteeke balimukube nga baba bali bakuwandiikire kubanga baba bamulongooseza kitegeeza baba balina eddagala balina nga omuwandiikira basobole olimuteekako. Kati omwana ono yali asoma kilasi ki? Yali mu P6. Oli mu P6. Wali osoma ku ssomero ki? Yali asomera Wakiso Umeya. Agambye yamala omwezi gumu n'ekitundu nga tamanyi kiri ku nsi. Nakudda bulungi engulu ng'ali awo kale alaba naye ng'embeera ze tizinnuma era n'ebiseera bino wadde yatereeramu naye tali nnomo ng'omutwe we kati kyesitamanyi baayagala ko waliwo ekifaananyi kye baatuwandiikira kuba kyatulemerera okulaba kyali kya mitwalo 25 nga baagala okukebera obwongo bwe. Nze kyova olaba ngambye jangu otuule wano eno wenyogeddemukko naye ndabye nga era ng'omanyi nti omuntu ng'ofunye accident ebiseera ebisinga ez'amaanyi oba ekintu kikuggyako esooka ayogera mpola. Ekyokulala ngera nga ogambye nti alinga alina ekyamutuukako ku bwongo ye nga ndaba neŋŋamba kati gwe kojja okola ki
abeere ng'omugera hawe banjagala nnyo abeere naye ng'ayogera naye nga kati gwe wafuna accident kikyojjukirawo ekitono ekyo kyenjukirawo bantomera embeera ngafu tuddamu kuwulira kyantomera siakitegeera nembeeraawo nga siwulira bulumi motoka ki yamutomera za plywood zitrailer zinziwamu kati ababatomera tiyantomera butomezi yankona wabbali side mirror yankona ningwakola sinendye kuguluka kino skin njolaba ni ya black eno yavaako yonna nga olaba guma nisigala waweero just nasigayo kanyama katono nnyo kekadda konda skin ye wano tefanagana neye kanu kulani kava just tolaba wano kati wano waliwo ekitulu wano eguno ejino yayinga ndifulumire nga waliwo ekitulu sokisi nanjiba jiddemu sokisi nimulaba batoli bikula mukwano gwange nze nalirabyeko toli bikulira abantu bwadyo lino lireke laba wano wazimbe wano okujjako wano tewaliwo bbo wano tewaliwo bbo naye sokisi tesavaamu sokisi evaamu ebeeramu paka egenda vaamu nga anaaba nga teddeko amazzi kubanga kati olwantuuyo kubanga neddagala amazzi agavudde mu lugona gayingidde sokisi kasi sokisi ekuyambako okukamulagana amazzi kubeera nga tekikulukuta kubanga waba alinye wantu nalinye banga kugundi ku sementi wasigala wagenzesigalawo nga amazzi understand nkitegeera era kati agoya akungawukala kati kakwatidde kuli bwe kati okajjako minasoka muyira amazzi kasaawa zino nemala ntijjako omusayi akakagoya tetukajjako tukkiriziganyiza bannange sijja kubikulabwa naye nze ng'omuntu nalirabyeko era ndowooza ogulu kuno okulaba ekuzimbye bwe kuti ngamba abalabi baffe kati kuno okugulu kuno ekuzimbye bwe kuti kikulaga ekino pozi ne wano watandise okukala wano naye ate wano wo wabibiriridde nnyo wano wonna batungawo ntunge tolaba wano wonna batungawo ntunge kati eno kiringa ekikaze naye ate waliwo wagibiriridde nnyo okuva wano wonna wonna ndaba ennyama yerya ekamunda olwensonga tulina busobozi tukozesa kati ddagala lya nte lino ddagala ly'ente waliwo erikaze ebiwundu eddagala ly'ente nga mwe mulyegambye oba nga basaba balirecommending omuntu olw'ensonga olaba omwana abadde anyuka kwenswera ng'ekiwundu kiwunya n'okubanga oba mwe mwaleeta kansa kusaako bintu bye musobola twa busobozi tutulina busobozi otuuka ng'osiraanye oweddeyo nga tokyalina g'okulya mulango kitegeeza waliwo otuuka nga walayigawo ne banakugamba genda olya ebbi oyo ojja kukola ki ojja ng'olw'okuba embeera osiraanye tuvu twatuka kati oli n'atugamba mukozeseeko ku ddagala ly'ente erikaze ente ebiwundu tiwajja kujjanga nswera tikigenda kuddamu kuwunya ate abo balisobola okukola ki bwe kubanga ekiwundu ekyo sotuula awo naawe wodde nga tekikuwunyirira naye lwekibadde kiwunya kiwunya naye ndina kuguma nga ne mu nju oba oyingidde mu nju enju ewunya nga n'obuli bwennyini omwana ng'enkulukuta gyakulukutamu nga kivaamu amazzi ganaanuuka mu kigere ganaanuuka kisaayira kibuliidinga kiyiwa mazzi kyo kati mulago yesabye akadde kamu n'ekitundu okusamako okugulu bakusaleko kansa abeere nga tayambuka kubanga baagala kugirako mu lwemuti abeere nga tayambuka kubanga akyali mu feezi esooka akyali wansi era nga tusobola omutaasa akaze kamu n'ekitundu kubanga dokita tugamba baali badde basobola omulongosereza obwereere naye yangambye waliwo ebintu bye tulina okuba nga tubigula tulina okukola ku mwana ebiseera ebisinga muba mumanyi sente emuzituwa abasawo tukola ki naye naffe tubakubye tugula buli kimu si buli kimu tuba nakyo wano ebikozesebwa tubakubye tugula nga tulina omuntu oyo tumutaasa obulamu bwe kati awo naye akadde kamu kitundu omwana tumulongosa baali bamulongosa ogwo omwezi oguwedde naye nga akasente sirina mabiyo olwala embeera otuuka nga wakati ali mu mwaka gumu n'emyezi nga mwaka gumu n'ekitundu omulabi wange omulunyizi nabagamba nde kuba okubaleetera abantu banange sinakyakola twewaayo okuyamba buli muntu tumuyambe mu ngeri tusobola okuba nga tusobola omwana ono okugulu bagambe bagenda kugutemako amazima ga Katonda mugulu okutunulako gwo tekukyalina lugendo atambulira ku miggo gwa omugulu tekukyalina lugendo ennyama yonna ejeberedde eya wano yesesetudde eringa yonna kati eggumba eryagala okwenkana eno naye nga babazuulamu kansa oluvannyuma lw'okuba nti
sente zaabula obwezi obujjanjabi obusooka nga taata watunnyonnyodde nti babawandikiranga eddagala ne basobola okugulako lye basobodde eddala ne libalemerera okugula ng'osanga singa eddagala eryo lyagulibwanga ne balimirira omwana alimira mu budde bwali ekituufu osanga ekizimba ekirwadde tekyandikoze eki tekyalisajjuse ate kufuukamu kansa. But right now era kati ekiriwo bagambye bagenda kubanga okugulu bakusalako emyaka ddakamu n'ekitundu kebabasabye tebakalina. Bwe mulanga gwe bazze okubanga bakoowola wano eno ku Sebaso Otaasa Omwoyo tulabe nti nno tuyamba omwoyo gw'omwana ono abeere nga afuna obujjanjabi. Gwe wenna ky'olina osobola kubanga okiteeka ku nnamba z'essimu z'olabaawo tulabe nti nno tuyamba omwana ono abeere nga awona ate addeyo akakalabye emisomo gye. Empapula z'eddwaliro ez'emulago eza kansa ze zino naye twampadde lupapula gundi transfer ze mwafuna okuva ewa gye mwasookera eri emukono erugazi ekawolo erwaba transfer naye ezamulago zo zizino okuva mu Cancer Institute. So omulanga gwe bakuba wano eno kuyamba gwe wenna ky'olina Dr. Mutyaba ye yabakolako from Cancer Institute. Tusaba gwe wenna ky'olina obeere nga osobola okuba nga obateekerako basobole okuba nti omwana ono ate kansa tamutuuka waggulu, asobole okuba nti nno awona, asobole okuba nti nno ayambibwa naye addeyo asome abeere nga yeeyagala. Wali oyagala kusoma kubeera ki? Nenjala kubeera magye. Magye? Obugasobola. Oli muka. Banne tuwadde no nemeja kano. Oyagala kugenda mu magye? Sisobola kati okugulu kwo bagenda kujjanjaba owone wona omala okusoma bagenda kujja ko nsomere ku kagaali. Osomere kagaali? Ekirungi nnyo abantu bajja batambulira kagaali bajateekamu ekyuma ajja kuba kyasobola okukola amagye naha training eno ebisobola amagye tunagasobola kati kozi nga bampadde ennyonyi. Ennyonyi? Ngamba vuga buvuza. Yagala fuga baba. Yonna. Enda weka tujjanjabe ebisigadde tunabirabirawo naye nga kyonna mukwano ky'olina beera ng'obateekerako babeere nga basobola okuba nga bagenda mu maaso. Taata yonga tulambulira olugendo luno kuba olumanyi bulungi nnyo kuba omwana ye alabika tajja kulunyumiza bulungi. Dokita ono yabagambye nti okugulu kutaka kusalako yabadde ebbanga temusukka period bwetu kubanga tekunnavaako. Dokita tugamba omwana ono okugulu okukuggyako singa tuba yantugamba kubanga atumalawo kusisatu etugenda n'atulaba naye yatugamba singa timuweza myezi emirala mu maaso ng'ena. Okuva ddi ekiba kibagamba nga mmeka? Baluwa zimena oziteekateeka ezimu kubanga twalina olaba dokita tuddamu okulaba dokita senior dokita kubanga dokita Mutyaba senior dokita tuddamu omulaba nga ennaku z'omwezi 27. Omwezi guno ogw'omusanvu. Yes, ogw'omusanvu. Those are weeks from now z'ogambye. Tuddamu olaba dokita senior dokita kubanga yatulaba kubanga senior dokita yaddamu okolako yamujjanjaba. Natugamba mufube nnyo okugulu kuno kulaye nga kulongoosebwa wakati wano watananga tulina kutuuka mwezi gwa mwenda. Oga emyezi 32. Yatugamba myezi nga tujina kuwera myezi natugamba nga tulina tukuweze myezi nga tulina kujjako nga musawe kituufu sirina site nga wonda basawa zino nkoze eki nkomye siranyi sina akantu kyengenda kutunda so sijja kuli muno bange nentundeyo kino nsobola okubanga ntaasa simanyi ye dokita abatalina kyakukolera ye ogugo gwakulaba kyekikuluma atakubulidde ekyokukola ye nagwa kuwandiikira genda ku pharmacy wali eddwaliro ofune eddagala lino era genda okole kino kati ebisigadde biba ggwe gy'oli okwesootinga nobiranga omuntu w'omutaasa ng'era puroguramu yaffe ya Taasa Omwoyo
bantu nange mbabuulire embeera gye tuyitamu ngezezzaako okubanga tutobye erino lyonna ebbanga omwaka omulamba n'ekitundu kitegeeza bintu bingi bye tuyisemu ebisoomozebwa bingi ebyo tuyisemu ng'omwana tuli mu ddwaliro tutoba mu ddwaliro kubanga nti nze nali siina mulimu nali nga mulimi kwenti omulimu gwa gwali gwa kulima maama aluwa maama gyali omulimu gwaffe kulima siinamu noba eno ye bizinensi gye nsobola okuba anzigyamu se kubanga nalinawo poloti ananga akafuke nalinawo nenkatunda okusobola ottaala bikyagaanye kubanga kuno kugulira kitegeeza ombeera okukola kugenze ku kalino waggulu bwekuti eno yonna mu kifuba wonna wajjudde binkovu ebyo wano bikaze newano wasooka wano wakaze naye wano olwakuba ennyama ya wano nsava wano wonna koko nnaku ko kuvunze mu butuufu kusaana kusalibwako nakuba era wano ojja kufuna engeri gy'ojja gula bakonga engeri bwebitibataga nze bakundazeeko wali saagala kuddamu kimala kubanga konna ennyama yonna yavunda yaggwako eno ennyama yonna eyako ya black kati esigadde n'ennyama yako mmyufu yonna nekuba kukulukuta kati bintu niwaba yeebase mu buliri kumpi bulina kubanga alina akaana akato olina kwoza bikunta olina kwoza bikunta ebyo ngo ogendo zuka nga inana obukulukutiddeko ate bakyagala nnyo baatugana okwanga tukusiba ekulina okwanga kuli waazi kubanga abaatugamba mukusiba ate kikwetera okusaka amasa kubanga bikuba ate kwali kukulukuta nnyo nekuleta amasira ati kulina okwanga kuli waazi kufuna empewo oba ne tufunayo engeri y'akatimba okubeera nga enswera zo tizigendako ati bintu bingi aba yeebase mu buli amasuuka goonooneka kati bisaa gwobeera nga alina omwana omuto bebi obulya bwonoonedde bannange ebyo nno bigambo bya taata naye ngaomulanga gwakuba omulanga abalabi basipaka tv mwenna basita tv abasita tv mwenna baganda baffe mwenna gye muli tusaba enalebo waffe mwenna omukulu mulima mayuuni taata oba otulaba bannange tusaba mutudduukirire bambi tusobole okuba nga tutaasa embeera eno gye tuyitamu mbabulira embeera gye tuyitamu bagandange mwenna abantu beewakiso mwenna bannange abasobodde otulaba batulaba ku tv bannange tusaba mutudduukirire bambi tulabe nga tusobola otaasa obulamu bw'omwana ono bantu bannange mwenna mulabye embeera yonna gye tuyiseemu gye tutobyemu era abantu bangi bagezanga kwogezaako gendako ku tv laba basobola otaasa ki kubanga tolinanga kubanga ne ku kyalo bagezaako okuyisa ekizindaalo bino byalo bya bizindaalo biredi ebibeera ku kyalo ne batusonjako emitwalo gyali 30 naye mbabuye ogenda n'emitwalo 3 mu ddwaliro oli kituufu azikubanga laba akwadde sente nnyingi naye mbabuye otuuka mu ddwaliro naye munze mu nnaku nga 2 esente twali tulinaawo yadde 10 kati nga tosobola kubanga ku kyalo batusondera emirundi gyali 2 tinga bamira ne batuka omukyala n'abakyala n'atugamba tikigenda soboka kwakyati bajja kukola ki kwetamwa bajja kukiraba n'omulundi guno ogwokubira tebakikujumbidde nnyo ekyo obukola genda kukuki ku tv gogasobola okukola ki okukolawo ko ekyenjawulo kujja wano twekubira omulanga ku Star TV bantu bannaffe bannayuganda mwenna gye muli bannange buli muntu yenna asobola okutuyamba tusaba okutudduukira mu mbeera gye tuyitamu kubanga okugulu kw'omwana bambi embeera gye kuyitamu embeera gy'atambuliramu gy'asulamu bantu bannange si nnungi n'akamu bannange tusaba kutuyamba twekubuyambi tutaasa obulamu bwe kituufu ddala tufune obuyambi tulabe nti tutaasa obulamu bwe bantu bange ne mulala n'ebigabo bimpeddeko kuba kati ndinga nze alina obulumi omwana ono bw'alina ekiwundu kyo bambi kyetaaga kusalako tugenda kukomawo wano okubalaga embeera ng'amaze omulongoosa tujja kujja okwebaza abantu bamulaba embeera gy'anaaba atuusemu ng'amaze okulongoosa mukwano konna akatono koolina sijja kubikkula gwe yakasooka okutweyungako omwana ono yafuna akabenje ng'ava ku ssomero kitulakita kyamulinnya kitulakita side mirror isinga yamukuba ye nakulukuta bwati ku gundi kolas nemulya nemujjako ennyama eyo yonna naye okugulu
kwatuuka nga tekukyasobola kujjanjaba n'olw'ensonga nti baakuwa enzijanjaba embi nga bo. Taata atugambye abasawo babawandiikiranga eddagala ly'alina okukozesa naye baku ddagala bika 5 bafunyeko 2 bo bagendanga n'ebyo 3 ne babireka olw'ensonga ya ssente nti tewaabanga. Bagenda okulaba nga eddwaliro Butiyane balemereddwa ani Lugazi Kawolo ebalemereddwa ne babasindika e Mulago. Batuuka e Mulago basalako akanyama bakebera ng'omwana alina kansa, ebbwa lyafuuka kansa. Ne babawa amagezi okugulu kusaana kutemebwako nga tekkasanaba kulinnya waggulu, ali ku stage 1 era gwe mulanga gwe bazze okuba wano kuba akakadde akamu n'ekitundu ke baabasaba tebakalina. Nze naawe nsaba tuyambire wamu tulabe nti tujjanjaba omwana ono. Taata atugambye baabawa emyezi obutasukka 4 babeere nga bamaze okubanga ebbwa lino okugulu bakugjeeko. Otukoweera buli ali eyo ky'olina. Simanyi nfunayo, simanyi ky'olina, simanyi woolabidde ssente mmeka z'olina, wabula ky'olina kyonna tika ku nnamba z'essimu ezo z'olabaawo tulabe nti nno tuyamba omwana ono ng'ate ebbanga terinnaba kugenda taata asobole ottaasa omwana we. Aŋŋambye mwana we omukulu, mutabani we omukulu. So tumuyambe abeere okulaba nti omwana we obulamu bukola ki bujja. Taata lwaki nno wansi kino boyijjayo guno omugulu guno eno kino ate ennyama eno yonna tugambe basawo bagamba kikwate guno guzimbye gulinga ng'ogw'enjovu. Eno yazimba ye yatuutira yazimba ikubanga na wano emabega waakyo waliwo era ekintu kyakola ng'ogukundiwa. Lwasiro twabikola mukwano gwange twabikola nkwegayiridde. Twakola ng'ogukundiwa yatuutira yo yokka. Kati amazzi gano luusi gava luli gande gava wano gande galeetawo ekiwundu walinawo nga gookezaawo galina engeri ya acid. Nanga dokita gamba galeeta acid galina engeri gye gookyamu nga ggo ate wano wali wafuna ekiwundu. Naye kati ngekikwatira kyatukyambaza stokis. Kati amazzi gali gajja gasibira muno mu stokisi. Kati tubeera nga tuddayo tutujjamu n'akinnyika mu mazzi netujja mu stokisi eyo n'ateekamu endala. Nga kyonna kyazimba. Wenza nga tekiba tikikyalina mikyo bulamu kyonoonyese. Mukama Katonda yamba. Teka ku bantu ekisa kyo, tekako ku bantu obulumi, tekako ku bantu obeera n'akabwa kati nnyo bwe kati nekakufuukira akabwa. Abakyala obeera n'obeera n'embalabe waneno neekufuukira embalabe neekuluma n'obulyango n'omutwe obwongo bwonna bugenda bwe buti. Naye omwana alina okugulu kulamba kwonna kubibiridde. Bannange sisobola kubalaga. Sisobola kubalaga olw'embeera gye gulimu. Sisobola. Naye nze yagulabyeko nakati babikuddeko mpuli olutuko lunneeye. Omubiri gukyuse. Just no omugulu guno gusaana kujjako. Tuyambe. Tulabe ng'omwana ono tumuyamba omugulu guno baguggyeko. Yamba omwoyo eriwo kuyamba bantu babeere nga bafuna essanyu ku mutima. Sisobola kiyimiriramu nga nze omunsiiba nkyogera n'enkimaliriza. Naye bwe tukwatagana teweenyooma. 15 z'olina ku ssimu okwo zikola kyamaanyi nnyo. Omutwalo gw'olina kyonna ky'olinako kiyamba omwana ono. Oyinza okuba nga olabidde puroguramu eno toyinaawo. Naye oyinza okuba nga enkya osobola okuba ng'ofunye akasente. Ekirungi tebatuwadde wiiki emu. W'ofunidde mu myezi guno tuyambe obeere nga oteeka bakole okukola enteekateeka ennungi. Wakatukize katugaane tebanamala tera okulongoosa. Kana kadda kamu n'ekitundu kaddwaliro. Naye tujjukire balina okubaawo ebbanga, balina okulya, balina okutambula, balina okumujjanjaba after ekiwundu. So kefuna tufunyewo konna. Nsaba tubeere nga tubawa. Abakulembeze nga wakoowedde ow'okukyalo kyammwe. Oyo yani gwe wakoowodde? Onalebo muli amayuuni? Mulima mayuuni. Tudduukirire omulanga guno ne banno bakansala n'abakyala tugende n'abakyala yakuyisadde ekizindaalo mu kyalo nga bakuŋŋaanya ssente omulundi ogwasooka n'ogwokubiri abatuuze ne bakoowa. Kati ne bagamba katujje ate ku kyalo bannayuganda mwenna nammwe abali e Bulaaya musobole okuyamba
akasente k'ofunye konna mukwano mobile money zajja sindika tutaasa obulamu bw'omwana ono asobole okuba nti nno okugulu bakutemako ate anagira tijisi atambuza emigo nga gy'atambuza nga balinoonye ezigula amagulu amazungu okulaba nti obulamu bubeere nga butambula bulungi. Bwati wengenda okwebeza bannange mwenna bentambula nabo mu programu ya Save a Soul ne mwewaayo okubanga mutuyambanga olutatadde. Oyinza okubanga nga olunaku lwo tosobodde kufuna ku mulundi omulala ati n'oyamba omuntu omulala oba n'oyamba omuntu omulala. So konna kw'oba olina bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala tusobola kuba nti seebaza kyemunkolera mwebale nnyo bamikwano mwebalire ddala. Save a Soul omusobodde okulaba nti mugibeezaawo abantu ne mubayamba nate era nkyayamba abantu. Sina kyakola ino program si ya mbaga si ya muziki si yaki era buli ajja ku eno program abeera wa bizibu naye era tusanyukanga ne tata wayogedde tajja kudda ng'omwana bamaze omujjako okugulu kuno ate era abalage kyekyavaamu era beebaze nti kyemwasondera kituukiridde ngera bulijjo bwe tukola omuntu gwe muyambye tumuzza wano eno n'abalaga essanyu lye mumanye era mugenda kukikola nga nange bwe ngenda mu maaso n'okuwa abaana bamwe bursaries abalina abaana abaagala okusoma basale weziri abaagala abaana mu primary basale weziri secondary basaries zina ku university basaries weziri kyonna ky'oba oyagadde okubanga osoma tuyambagane tulabe nti nno tujjanjaba abantu nabo bafune essanyu nga naye wooli weeyagala ne weeyagala weeyagala tovaawo ngenda kubanga nkomawo okyali ku program Save a Soul taasa omwoyo nange mbashira mu Queen Mother mami w'abalungi temuvaawo nkomawo. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Tosubwa ku Star TV. Kadongo kamo nnyimba ezijjudde obubaka obuyigiriza ate era obuzimba omuntu. Akatyo obunaku ejjansi bagamba eribuuka nansige bwe zigenda. Yatandikira ddala mu mirembe gy'abaddaani Mugula bamatiya Luyima ne base badduka. Abakaka be babintumye bekokola bava babafiitina. Wuuyo najja ng'asenvula okutuusa ku mulembe gw'aba basudde wene mukaabya Paul Kafeero ne basse batta. Kati nno omusingi omulala mungi ogututte kadonka mu maaso muno mwe muli ba Walukagga mwe muli ba Vincent Segawa ba Hassan Ndugga n'abakyala nga bajja Kizito. Obufumbo bw'ekyavu obwatama kucungwa obusajjasajja obwavu buduumiralo. Twegatte ku buli Sande ssaawa 11 okutuusa 12 ku Star TV nange Bulamba Margaret na Lumansi Tasubwa. Tosubwa ku Star TV. Wano mu program Sinza tuleka byonna ne tuyimusa omutonzi. Laba basinza wozanna. Tukubira ennyimba ezikulyowa omwoyo. Ekyawandiikibwa ky'olunaku. Bayibuli tugamba nti ayimba obulungi asaba emirundi ebiri. Tosubwa agafa mu masinzizo. Omugenyi waffe gw'atanategeera kuyitibwako okutegeerera wano. Baagaliza okwongera okuweereza Katonda buli lwa Sande ssaawa 3 mpaka ssaawa 5 ez'ekumakya. Nange Judith Asiimwe Atieno awamu ne Anyango Hilda. Tosubwa. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Queen Mother Save a Soul. Kulisona temo kuwumulako kansubire nti okyali bulungi era tukyatambula ffenna
bwe yakatweyungako eno programu yaffe ya Save Us Otaasa Omwoyo mutuyambira abantu ab'ebizibu ebyenjawulo ne tulaba nti nabo bafuna akamwenyumwenyu ku matama. Nate olunaku olwaleero tulina omwana mulenzi yali mu P6 n'afuna accident ng'ava ku ssomero naye okugulu kwale mu kujjanjabwa okutuufu ne kufuna kansa olw'ensonga nti ssente wakati ezaaliwo ezigula eddagala erimala. Baakolako kye baakola taata n'atuuka n'okutunda poloti ye ng'alowooza ebintu bijja kubanga biggwa mangu naye era ssente ne ziggwawo nga tasobodde kubanga omwana awona. Tukimanyi ekyetukolagana n'eggumba tekiwona mangu. Ekyo kikwatagana n'eggumba kirwawo ate kasebbwa lisense l'eggumba mukwano kabeera kaweddemu. Ensonga lwaki atuse ku ssali ne ligamba nti omwana bagenda kubanga bamutemako okugulu. Empapula z'enkutte zaava mu Cancer Institute era nga Dr. Mutyaba yali ku nsonga eno yakoze ki yasabye yawandiika naga mu mwana okugulu kusaana okubanga kuvaako okwewonya ebinaddirira nti ate kansa jasensera omubiri gwonna n'ate wane eno basobola okuziyizaako ne baba nga paati eno eriko obuzibu evaako ng'obudde bukyali kuba kansa bamuzidde ng'ali ku stage 1. Yensonga lwaki tuli wane eno bwentyo wengendo bagambira nti era programu yange ya Save Us Otaasa Omwoyo ku lw'ebyo byonna abamanyi ebirungi Save Us gye yafa nawandiise akatabo era nga akatabo kano ngenda kubanga nkalookinga mu mwaka guno ngenda kubanga mbabuulira gwakeetaaze osobola okubanga ogenda kunkubirako oba ojja kunkubirako tulabe engeri tugenda okubanga tuyambagana kuba njagala nkatunde ate ziyemu ssente ezigenda okugula ekifo ekigenda okubanga kiyamba abantu abeetaaga obwetaavu okuva mu Save Us All. So bw'ogula akatabo ako mukwano ojja kubanga okoze ekyamaanyi. Ojja kubanga otadde ettaffaali ku Uganda kuno kuba Save Us All egenda kubeerawo emirembe n'emirembe amiina olw'ensonga nti ne gavumenti ya Uganda yakkiriza neegiwa license era egenda kubanga Queen Mother nawe mba nvuddewo ejja sigala nga egenda mu maaso. Yensonga twagala ettaka eryo libeerewo tubeere nga tuyamba abantu ab'ebizibu ebyenjawulo. Oyinza ogamba Queen Mother akatabo ka ssente meka? Akatabo kagenda kuba ka mitwalo 5. Noyinza ogamba katandike mpolampola okusonda tunalonshingira nja kubanga mpezezaawo akasente era ojja kubanga onkubira ng'ombuulira nze nja kuba nsevinga nti maama Nakachwa oba Nachweje ampadde 15 ampadde omutwalo asondera katabo ke ojja kasoma kalimu ebyokuyiga bingi. Omwana omuto akasoma va ku myaka 10 paka ku muntu yenna emyaka Mukama gy'aba akuwangazizzaako ogenda kuba kafunamu ebyokuyiga bingi nnyo ate ogenda kubanga oyambye omuntu omulala. Bulijjo nsiiba mbagamba oyamba omuntu nga tomanyi ani aliyamba mwana wo, tomanyi buwangazi bw'olina ku nsi kuno, tomanyi aliyamba mwana wo, naye Katonda asobola okukuyamba oba okukusaasiriramu ekyo kyewayamba omuntu nga gwe Mukama amaze okukujjulula n'olaba nga ate naawe ofunye akukwatira ku muntu wo. So tuyambe, Mukama ajja kubanga naawe akuyambira ababo mu ngeri gy'onooba obanga totegedde oba gwe mwennyini n'akusasula ng'okyali mulamu. Omutwalo ogwo ogw'50 z'ogenda okuwa omwana ono zigenda kubanga zikyusiza obulamu bwe. Taata tukomyewo nate oba kansooke nzireko ewa Lawrence. Yes, Lawrence. Oyinamu okutya oba nti bagenda kunsalako okukulu kwange bannange woowe ndabye enfudde oba ogamba bakuggyeko osobole okufuna obulamu? Toyinamu kutya kwonna oba engeri gy'ogamba nti gwe okyamagye kyakuyingira dde ogamba ekijja kijje oba olina kyowakanya taata akukaka? Okunkaka bakuggyeko kati kukuntamye kundumye nnyo. Kukutamye bakuggyeko kundumidde bagade kati saa zino mpulya empewo, mpulya sirinzi, mpulya nkankana. Saawa ena mbeera mu jaketi eyo omusana gwaka oba tugwaka mbeera mu jaketi. Era ze kugambye ogiggyeko. Mpulira ogulu kumazeko emirembe singa nafa lumu oba mmanyi. Tosaba kufa Katonda n'ensonga lwaki akyakubeezaawo bajje no tukyabeetaaga mu nsi muno. Nti omuntu n'obonaabona n'owulira obulumi. Obulumi nga bulya bukususseeko. Kujja n'okunzita kubanga okugulu balina okutemako mangu. Obulumi bujja n'okunzita okugulu kulwawo okutema okujja n'okunzita. Nti abigera mpola mpola agambye obulumi abula
bumutta bwamutamadda kugulu kwa uli yagala bakujjeko awule gwagala bakujjeko ne bambi tufuna kasente tumufunira akasente agenda okugulu bakujjeko tata abantu babanomba kukwasiza yongera okubakoowoola yongera okwogera kyolya kyoyagala ku mutima kuba wazze wano ku makya n'oŋŋamba Queen Mother nja kukulinda mbadde n'ekisa yali tukoze appointment ne wasangirwa nga nina omukyala gwe nadde nina okulikodinga netunulidde omwana ne ŋŋamba ddala mugambe tambuluddeyo nga sijja kubeera muzadde n'enguma naye otudde wazze wano ssaawa emu onninze essaawa zino zigenda mumeka 9:10 naye tukyali ffenna so badde nsaba oyogere ng'ewazze okufuna omukisa gye ndi nkuwadde yogera buli ky'owulira ky'oyagala kowola abantu nga bw'oyagala ofune obuyambi ojjanjabe omwana wo kowola abantu bannaffe mwenna abatulaba ku Star TV abantu bannange bannayuganda bannange bantu bannaffe nsaba mutudduukire buli muntu yenna gy'oli oba oli mawanga g'ebweru oba oli bannange yenna awuyanga asobola otuyamba tusaba mutuyambe omwana ne basobola omulongoosa okugulu kwe ate nga neebaza nnyo omukyala gwe bayita Nasi wa Saala maama weebale nnyo olw'obuyambi bambi bw'otubeererawo obulumu tulemererwa n'okujja mu ddwaliro n'atukwatira aka transport n'atuwa ne tujja mu ddwaliro maama weebale nnyo mukama akumpeera omukisa mu bizinensi yo mu famire yo bambi weebale nnyo mami weebalire ddala bantu bannange neebaza omukyala Najjuma Alieti bambi weebale kutuyamba ku kyalo olw'omulimu gw'otukolamu n'otusondera obuyambi netusobola otaasa abantu baffe n'otuyisiza ekizinda ku kyalo netusobola okuba nga tusobola okutaasa obulamu bwaffe naye nga abantu bannange mwenna otuuka owola omukulu mulima mayuuni MP waffe mukono taata tusaba otuyambe tusobole oba nga tutaasa obulamu bw'omwana ono tukubira omukulu Soweedi ewakiso ku kyalo kyaffe ye kansala waffe taata tusaba mutuyambe bannange twongere tuyambe omwana ono kubanga nange okugulu kw'ekituufu kirungi mukumanyi Honorable Nambooze ogedde ku mukono gwe mmanyiye nnyo tusaba okutuyamba bantu bannaffe tulabe ng'omwana bamulongoosa okugulu bakutemeko naye embeera gye tulimu bantu bannange si nnungi mabuya abantu bangi oyinza okwanga otamu inagamba agende mulago byabwerere kituufu byabwerere nga tokola kitotuukangayo naye mabuya ebintu bingi bye tusoomozebwa tesiti zokka ze tukola kubanga tibatuwandikira tesiti y'omukebera obwongo walayi yannema okukola yeetagisa 25,000 okumukebera obwongo tesiti nyingi tuzikola nga olina ozisasula kati nga TT scan saazo tugikolera 5,000 banange oba tozirinawo eyo tteeka teriko omuno dokita gabira jasi era bagikuwandikira ne risiti ne bagikuwa genda okole TT scan tesiti zonna nga tuzikola nga bakukebera ekiwale kubanga omwana nga bagenda omulongoosa teeka tugenda kuddamu tesiti okubalaba bapime ati atuuseewa naye nga zonna mba nino zisasulira bannayuganda bannange mwenna gye muli tusaba mutuyambe mutukwasaganyizeeko omwana basobole omulongoosa okugulu ke kyonna ky'obuyanga osobodde otuyamba bamama ne batata mwenna bantu bannange tusaba mutuyambe omwana bambi basobole okumulongoosa okugulu kwe naye embeera gy'alimu takyalina mulimu gwonna gwasobola kukola tasobola kgenda ku ssomero kusoma embeera gy'alimu oba olumu asula akaba n'asula nga ekyoba layiti yeebase ku tulo okugulu okwo buli kumpi ye kagabe buli nako baba awulira musujja ye buli saaba awulira obulamu bwe tibuli nnomo ng'omuntu kubanga tusobola kuba na kugulu kuno singa omwana agakwa nga mu kamera tebasobodde kubalaga konna manga nadde enjagala nnyo bakuba bikkulye konna omuntu asobole okulaba obulungi alabe bulungi embeera kubanga omuntu aba akirabye obulungi amanya process omwana ono gy'ayitamu n'obulumi bw'ayitamu n'embeera gye tuyitamu mu ddwaliro bantu bannange ekituufu si nnungi n'akamu naye nga tusaba mutukwasaganyizeeko tulabe nga tutaasa obulamu bw'omwana ono naye nga nkubiriza abantu bannaffe mwenna gye muli bannayuganda mwenna ddalamu abakyala n'abaami bantu bannange ffenna tugende twekebeza ekirwadde kya kansa nze mbabuye tuli mu Mulago Uganda Cancer Institute omukeya naye abantu bangi basiraanidde mu ddwaliro n'osanga muntu munne ebbeere nalivunze livaamu ebiwuka n'osanga omusajja ebitundu by'ekyama byonna babisazeeko
bantu bannange mwenna gye muli abantu nga singa obuntu bomanyi eddwaliro ly'emulago genda singa abantu bangi bavayo ne beekiriza kubanga kansa bamujjanjaba n'owona bulungi nnyo ng'okugulu ku tebakutemyeko tugenda otutegeera ekirwadde kino mu kitukutte nga tumaze nakyo obudde buwanvu kansa si endwadde eringa musujja gukukwata ku makya zigenda okuwera ssaawa 7 oba otegedde olina omusujja ne kansa yendwadde egenda okukwata bwetyo ogenda ogitegeera ngakona omwana yagifunira mu mbeera yayinja naye abantu bangi bakugamba ogenda otegeera kansa ng'omaze naye emyaka 5 myaka 10 ng'otambula naye nga tomanyi muno okola ki omwina ng'asansaana omubiri gwo si endwadde nnyangu y'otegeererawo ate ye endwadde etwala obujjanjabi obudde obuwanvu ennyo kansa talinga musujja bw'ogenda mujjanjabira mwezi gumu kubanga doozi yokka ya kansa ogimalako edoozi emunyinzi kubanga buli wiki 3 bakuwa chemotherapy kubanga omwana tusose funa chemotherapy nga buli wiki 3 mulina ofuna doozi ya chemo buli wiki 3 mulina ofuna doozi ya chemo naye nga buli wogenda ofuna chemo mu wiki 3 olina test z'olina okukomawo okuli nga CBC olina ozikola buli lw'okomawo kubanga balina oppima omusaayi gw'olina gumala gukwatagana n'eddagala bagenda okukuteerako binaasobola okukwatagana kati bwe bulwadde oba kujjanjaba doozi emu naye ng'obudde buwanvu ng'ate okozesa ssente naye nga tukubiriza abantu bannaffe tusaba mu bwewembe tukubiriza mama fiina gyonna gy'oli oyambye abantu bangi odduukiridde abantu bangi omukulu amu Kigundu tusaba taata mwenna gye muli tusaba abantu mwenna abatulaba mama fiina tuyambe omwana bambi tulabe nga tutaasa embeera gy'alimu mbeera ku mativi mangi radio nyingi nenda bango oyamba abantu bangi obadduukiridde obataasiza obulamu bwabwe nga bateredde ng'era bali gye bali beeyagala bali bulungi bawonye naama tusaba naffe otuyambe mama fiina omwana basobole okuba nga bamulongoosa ataasa obulamu bwatereere kyonna ky'owulya ng'osobodde naye nga twebaza abantu mwenna maama tusaza no ku Spark TV Star TV obadde ova ku Spark maama tukwebaza weebale kutukyaza weebale tuwa chance eno bannange si byangu tugenza otuuka wano kitegeeza tugezaako mu bitundu bingi naye nga abantu bangi batugobaganyiza omuntu wakusembeza ku mbeera bweti n'akuwa chance okukuteeka bannange aba akuwadde ky'amaanyi aba akoze tafaide n'aba akuwadde obuyambi bw'amaanyi nnyo okusobola olaga omuntu oli asobola okukuyamba bannange aba akuyambirira ky'amaanyi nnyo bantu bangi nga tusobola tutula mwana singa aba asumuludde ekiwundu ekyo n'otulaawo nawe wamu n'olya emmere tosobola kulya mmere singa akikusumulya bw'ati nga bantu bangi bayitako olina asembezayo sembezayo ng'olaba afuuse ekyennyinyaza abantu ng'abantu bangi bamwenyinya lw'embeera gy'alimu naye nga teri muntu ayinza kwegomba mbeera eno n'ogamba kangende nsuubula ekirwadde kino mbeere nakyo mbeere nga alayo obulamu omwana tayinza kuba nga aliyo omuntu yeegomba obulamu buno ng'obulamu bwe bwegomba bubeere weebutyo taliiyo bannange bino ebirwadde bitujjira bujjizi ne bitwepaatiikako naye ng'abantu bannaffe tubeebaza nnyo mwenna asobodde otuyamba bannange mwebale nnyo mukama abatuweera omukisa mu bizinensi zammwe mu famire zammwe mwebale tuyamba naye nga baganda baffe mwenna gye muli genda weekebeze omulanga mwenna gwemba kubira genda weekebeze endwadde ya kansa genda otaasa obulamu bwo bannange kino ekirwadde kiruma bubi kyekirwadde ekikuya n'ovunda ng'otambula kyekirwadde ekikuya n'ovunda nga otambula ebiwuka bikuvaamu zemba bwe tuli mu ddwaliro awo naye bantu bangi nolaba muntu muno nga layina wadde omuwo mulwadde n'ogamba ono atampitiriddeko ng'olaba ebiwuka bimuvaamu envuyu nemugwamu nemuvaamu negwa niva bannago nalwaki mukama tamuyamba n'amuyita n'agenda n'awummula naye ng'olaba ate ali mu mbeera ennungirungi ate yagenze naye ng'atolaba obwali ng'olaba asigadde ng'olaba obulumi bwalimu nange tubeebaza mwebale kutubeererawo maama weebale tuwa chance eno n'otukyaza wano weebalire ddala amiina nange nga nyogera eddoboozi yange kulirye bambi tuyambe amazima ga Katonda mu ggulu omwana ono ali mu bulumi obulwadde bwamuluma ne bumutama ne kugamba bwamutama ebbwa sisobola ddi bikkula mu Katonda mu ggulu okugulu kwavunda ne kuvundira ddala bendikola buli ali waneeno akakasa bannaye simayenda kumanya omanyi bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo banne Buganda twagala nnyo okulaba n'okukakasa naye nga bwe nasoma amawulire negategeera negagguka nemmanya biki bye nina okulaga na biki bye sitalina kulaga omutima mulungi sisobola kulaga bbwa lino ku mpewo
abantu bali omwine emmeme za njawulo nizo okulaga ebbwa lino obadde olina mu kulya oluusi oli abadde mulwadde badde bamwegalira bwegayirizi munnange lyako ate nga bwalaba ku seva solo yakafuna akapetite akalyako ate ne mutta appetite so sobola kulaba bbwa lino naye nga byo bambi tanakuvaako okyesobola oba kamera yero tukolera kusika ku engeri gye guzimbidde eno wansi ensonga lwaki bagamba za stocks ate amasira gano agatulukuka stocks ebeesobola okuba ng'ekola ki ng'eganywako so tuyambe akasente akakati ne mukwano kwolina tugategatteko tulabe nti nno tuwaayo akadde kano akamu n'ekitundu basobole okuba nga bagenda okugulu kuno bakusaleko omwana asobole okuba nga afuna obulamu nate obweyagaza nga taata waagambye nti omuntu yafuuka ekyenyinyolwa nti buli muntu amutuukako oba tayagala kulaba tayagala kukola ki tayagala okitegeera olina kuba wa mutima mugumu nnyo okumusemberera olina kuba wa mutima mugumu nnyo ogamba nti kino kankikole naye nga yeetaaga okuba ng'ava mu mbeera eno kuba ebbwa litta empewo eba eriranidde abantu ababeera baliwo so beetaaga bakiveemu bakwano batuyambe kyolina kyonna olina mutwalo 2,000 13,000 15,000 meka teeka ku namba z'essimu z'olabaawo tulabe nti nno tuyamba omwana ono abeere nga bamusalako okugulu baba badde ebbanga ttono emulago obutasukka myezi 4 babeere nga ebbwa lino litemwako mukama anaaba asaasidde era ng'ayambye nja kubazza kubanga ebbanga tulinayo sijja gamba nti ebbanga ddene kabanga katini obanga tolina ssente ez'essaawa zino obanga tolinamu kolinamu essaawa eno wolabidde ennamba y'essimu giwandiike ojja kuba ng'ogamba Queen Mother ntaddeko akasente kano ka mwana oli ow'okutemako okugulu bamikwana amannya gammwe gonna nja kujja ngasome era nja kakasa nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi nga tukola bulijjo tuwandika mu kitabo omuntu abaweza akasenteko ne tukusoma ne tumanya nti akasente kano kasobodde okujja era tufunye akasente bwe kati okusobola okuba nti tujjanjaba ngenda kubanga mbeebaza mwenna abasobodde otako ku ssaawa eno owolabidde atalabye leero oba program agisanze ng'egenda kuggwa mukwano osobola ogenda ku YouTube channel yange eya Queen Mother Productions Yugi oba eya Seva So Taasa Omwoyo n'osobola okuba nga ogiraba yonna n'osobola okuba nti nno oyamba gwayakatoyo nga kessaawa eno kugamba njagala kiraba kati kigwereddewa noonya kasente kayamba mwana ono yafuna accident ng'ava ku ssomero mwakati gumu n'ekitundu naye ebbwa lyagaana okuba nti liwona olw'okuba nti baliwa obujjanjabi embi omanye nti otaata atugambye nti nno bakuteekako eddagala eriwonya amabwa g'ente kati bo beekoledde eddagala eryabwe okusobola okuba nti nno bajjanjaba okugulu kuno eno naye ng'ate bali bongera kukosa bukosa olw'obutamanya n'olw'enfunda y'ensawo so tubayambe bagende tetukyalina kye tuzza wabula okujjako okutemako omugulu tusigaze ate obulamu nyasanyuka nnyo nga mukwano otekeddeko ekyonna kyolina tulabe nti nno tubajjanjaba mbadde Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi okusako programu ya Seva So Taasa Omwoyo tusekane nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa zezzimu mubeere bulungi mweraba zino osobola okutufuna ku namba zino. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Oli mu kulaba Star TV, emmunyenye y'eggwanga.